global warming chaddala kibaita climate change chaddala kituyigirize nti tulina okuma obutonde bw'ensi wabona obutonde bw'ensi bwe bwekyanga kulaba bukyuka mpola n'ekyo tufiiriddwa kiba tekiddawo ate nga ffe abantu ffe tweyononera obutonde bw'ensi abanoonyereza batulaga nti myaka 20 egiyise tufiiriddwa emiti mingi nnyo okusinga gye twafiirwa emyaka 10 emabega. So kitegeeza nti speed gye twonoonera ensi yaffe egenze yeyongera yegwe musana guno gwolaba tufube okutaasa planet eno tusimbe emiti tulwanyise ebiveera n'ebirala ebisinga naye era manyi nti ebyo byonna okusobola obikola ku large scale olina okuba n'obuyinza yandibadde enkola ya gavumenti saawa zino nga bebasomesa abaana mu masomero bebalabako nti mulabye kati Sudan abaana tebasoma bagaddewo amasomero naye bwe badda ku ssomero kye bakulembeze baabagala ensi kye balina obayigiriza nti mulabye omusana gwabookeza gundi wafiiriddwa wano wabaddewo ekyeya n'ebifaanana bwe bityo byebyadala bitera okusomesa abaana balamusaako ogambye oyogedde ku nsonga za palamenti zokka naye nandibadde musanyufu okona ku kino na kino nga bwendwawo okwogerako tugenda kubikola naye era ndi musanyufu okubeera wano ku Radio Simba neyanziza katutandikire ku nsonga enkulu yensonga erabika okuba nti nno ate ereese omuliro mungi ebbugumu lingi mu bantu n'okuba nti nno boogera ku kino na kiri ensonga eyo yeya leader of opposition eyali omukulu Mathias Mpuga kati commissioner mu kibiina kya NUP mu parliament ensonga zavaayo nga kigambibwa nti yakozesa bubi ensimbi y'omuwi w'omusolo era okweyongeza okwo ng'ekibiina si kyekukkiririzaamu byavaayo nti mwatuula ne mwogerezeganya ne mubaako okukkiriziganya kwe mwakola naye ate ensonga eyo nerabika okuba nga eranze. Njagala tutandikira awo ensonga ya mwami Mpuuga yakwatibwa etya mu kibiina kya Unity Platform ng'abakulembeze ng'abakulembera Evans ngabo gamba nti ffe tuli nkoko njeru yensonga lwaki ekyomuntu waffe kyawawadde nnyo eri ensi era kyatwerabiza bingi nnyo ebikolobero obubungi obugenda mu maaso naye tetulina kwerabira ti kano just ka symptom kano just ka drop katondo okitegeera bingi nnyo ebiri mugenda maaso mu parliament si just ku ludda oluvuganya lwokka nga bwe ngambirwa kuba kati ffe kyatuuse kuwaffe kyabawadde nnyo naye tunakituukako ekyo njagala ekyo kibalage si ensaasaanya ey'okwejalabya eri mu gavumenti ne n'obubbi obw'enkukunala obwa biliyoni ne biliyoni za ssente z'omusolo n'osanga nti sipiika wa parliament ayina radio ey'omukyalo Kalibule FM ewaffe naye nagiwa biliyoni 3 n'ekitundu kajiwadde business abasayinize be baani bakozi ba mu parliament bakozi ba mu office ye n'ebirala ebifaanana bwe bityo details nyingi zoyinza okugenda mu n'olaba speaker nti yakozesanga emiliyoni 2 mu buli lunaku gyatambudde n'agamba nti abadde e Nairobi okumala ennaku 3 abadde e South Africa okumala ennaku 3 abadde Take okumala ennaku 3 mu mwezi gumu kitegeeza nti abadde mu bifo 3 omulundi gumu n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye Bannayuganda njagala kyongera obbalaga nti Museveni awayagala eggwanga lyaffe obwo bwe busamambiro ku ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu muwi w'omusolo zirina okutuyamba ozimba amalwaliro otereeza enguudo ozimba amasomero n'okukulaakulanya eggwanga naye bw'aba asobola okumakinga sure nti buli ali mu gavumenti ayina omusango tebasobola kwasamya koma kulwanyisa Museveni therefore omulyake omukulu ye Museveni kati eno parliament agikozesa bukozesa ocompromising abantu ngakozesa mukyala nitamo so kakati mwe omukono nga bwe mugutunuulira ntugambe nti nno mutandise okukola ku nsonga eyo era nga tutambulira ku kya mwami Mpuuga kirina we kigenda okututwala mu maaso awo si kutandika kola ku nsonga eyo tetulina buyinza naye singa tulina obuyinza singa speaker Anita Mongo takyali speaker singa alina mukomera naye Anita Mongo yekka singa Nabbanja ali mukomera kugw'okubba amabaati singa minister wa ethics and integrity w'empisa
ali mu komera olwokuba amabati singa vice president ali mu komera naye munnange nakugambye nti obulyake ne corruption e currency kwe kuwanyisiganya Museveni kwakola buli muntu ali mu government ye aliko scandal ate neza banaffe azibateka butezi bwe njagala okulowooza nti bwakutega sente bwogwa mu katego ako then kiba kikuwa obuzibu ennyo okuvaayo okwogera newe mba mukimanyi nti no mugwa mu katego naye ow'omu nnyumba n'agwa mu katego enkwatibwa gye yakwatibwamu ye yali entuufu mwami Kyagulanyi. Well, olabika oyagala nnyo okukipushinga okwogera ku Honorable Mpuuga newankubadde mbadde nkizaako nnyo okulinnya eno neeno but I mean tuba abantu batuwuliza kambe straight first and foremost Honorable Mpuuga deputy president wange era saagala muntu yenna agezeeko kuteekawo kifaananyi ti tulina obutakkaanya nze naye oba obuntu era saagala muntu yenna agezeeko kiteekawo nti simwagala tewali asobola kuvaayo n'agamba nti ayagala Honorable Mpuuga okusinga nze tasobola yonna gyali ayise ne mu bibiina byonna ne muffe bannaffe kuba ne mu kibiina tuli bangi bahonorable ab'amaanyi ab'amagezi abasaanidde naye nze nalonda Honorable Mpuuga okubeera deputy president olw'okwagala n'okwesiga kwenyina gyali oba kwe nalina gyali era nze namulonda okubeera leader of opposition era nze na mulonda lwaki ngamba nze namulonda of course sinti mbeera eri n'ensalawo naye nga president w'ekibiina ekibiina kimpa obuyinza okulonda erinnya nendireetera akakiiko akatufuga akatukulembera ne kalikiriza oba ne kaligaana so Honorable Mpuuga munnange mwagala muganda wange muwekitiibwa naye era nze naye tulina bye twalaganya abantu n'abalala bonna ebigambo ebyo twagamba abaana abo kwe kutwesiga nti ffe tugenda kubeera banjawulo ku Museveni. Ekibiina kino kizimbiddwa ku musaayi gw'abantu abaana abato abayimira ne bagamba buno bulyake bulina okukoma oba nfa n'enfa era bangi twabaziika so tulina okukuuma layini eyo of course nga bwe nkugambye mwami Museveni atega obutego nze nali mu parliament manyi obutego obubeerayo naye munange akatego bwe kakwata ate nga tekakute just privately naye mu maaso g'abantu tulina okukola ekintu ekituufu butakola kintu ekituufu tuba tetukyasobola kujja kugamba bantu nti tulwanyisa obulyake bonombuuza ku ngeri gye twakwatamu ensonga eyo era nja kwanukula nti bino ebintu byatandikira wadde byaliwo kabanga kayise kagenda myaka ebiri naye information eyo teyavaayo tetwagimanya fenna of course waliwo ebyajja nfuna information nyingi nnyo nesobola kubaako kyenkola kalakalira nga tewali evidence naye ate nobuba ne evidence ensonga ziandolinga mu ngeri yanjawulo naye nensonga fena twagirabira ku internet nga baleese ebiwandiiko ebiraga nti Speaker Anita Mongo wamu ne ba commissioners batematema biliyoni emu ne miliyoni 7 ne bazegabanya mu ngeri emenya amateeka ate mu ngeri etakkaanya ffe nga ffe kuba kati Museveni akozesa amateeka okubba Museveni tamenya banka Museveni akozesa parliamenti ne banyagula sente zandizimbye eddwaliro nga Lubowa ne bakola bwe batyo kati n'abamufaanaganya enkola era nabo tebamenya banka bakozesa zi commissions committee wezityo so bwekyazuulibwa nti munnaffe yenjigidde mu kintu ekyo era nempita olukiiko nayagala ensonga gikwata mu ngeri ya kisajja kikulu so nempita olukiiko lw'abakulu abatwala ekibiina naye most importantly ba deputy presidents of course ntogera mu nsonga eyo saagala kudda mu details ezo nkyalina essuubi nti mukulu munange ajja kukola ekintu ekituufu kuba nkyalina essuubi titujja kusigala ffenna tutambule mu ssuubi ly'olina ate mulimu kaakati abamukkiririzaamu bo kati abalabika nti nno
bo bali naye tebali na ndowooza yo nasuubiryo nabo tebalirina ne bavaayo ne batandika okwogera ku kibiina. Structures z'ekibiina tetumanyi bwe ziri, structures z'ekibiina tetutegeera ngeri ki ze zitambuzaamu kibiina, era naffe ebisinga tubirabira awo nga bitandise butandisi kukola, ono bamugamba kukola kino bya kibiina biva mu kibiina ate mubakulembeze. Abavuddeyo ne boogera ku mikutu egy'enjawulo nga gino egya radio, egya TV ne social media. Ekyo tekigenda kwawula mu bantu nti singa ensonga eno yajja neetuula mu kibiina buli omu yenna n'ayitibwa ensonga ebadde bweti ne bweti twandikoze bwetuti ne bwetuti. Ekyo tekisobola olowooza okwawulamu ng'ate gwe olina essuubi eryoli okuba nti mujja kuddi. Evans, okusookera ddala njagala omanye nti eno si nsonga ya kibiina na Honorable Mpuuga oba Kyagulanyi na Honorable Mpuuga, no. Eno nsonga ya kibiina na corruption. Ate owaffe just yesanze mbwesanzi nti tetusobola kulumbagana Anita Amongo ng'owaffe tetumunyeze. Kyeŋŋamba omulabe omukulu Honorable Mpuuga si mulabe waffe munnaffe, wadde yesanze mu buzibu ate nga tetusobola kumutira ku liiso kuba twalagana obutatira muntu ku liiso kulwobulya nga yenyigidde mu nkola ey'obulyake. Naye ng'omulyake omukulu Anita Amongo ate kino takikola nti ayagala babaka banna baffe, no, akikolanga kuba sirisa, kuba ziba mumwa. Waliyo ababaka mu kibiina kyo abakulembera abalabika okuba nti kyoyogerako oba gwe kyolowooza n'abalala kye batategeera, nga bw'ogaye nti ensonga si ya Kyagulanyi na Mpuuga, ensonga ya kibiina na paalamenti n'obukulembeze. Naye wawulikikayo ababaka mu kibiina kyo mwennyini abagamba nti ensonga eno erabika ya buntu, era naffe tugenda buti ekyokugezaako olunaku lw'eggulu wayise olukiiko ng'ovudde eddokolo okuyita ababaka ba paalamenti bonna, era mwokulu secretary general n'atubuulira ebyavuddemu ne tumanya n'abazze n'ekifaananyi ne tukiraba nga tubalaba, ne tufuna n'abatazze abamu nga waliwo abawadde okwetonda kwabwe n'abataawadde kwetonda kwabwe, ne tufuna n'abalala abali ku mirimu eddokolo. Kaakati bwe twatunudde, nze nga Walusimbi bwe natunudde mu lukalala ng'abo abatakkiriziganya naawe ku kya Mwami Mpuuga naawe nga si be bamu ku bazze, ate n'okwetonda kwabwe tetujja kusobola kujja nga tekuliiko. Ate ng'ekintu kirabikanga bw'ogambye nti ettondo olwo tetuliyite lya Mwinnyo nga ligenda gwa mata. Tuyina ebintu bye tukkiririzaamu ebitufuga, ekisookera ddala bakita discipline, ekirala reliability, ekirala integrity, obwesimbu. So tukkiriza nnyo mu bwesimbu. Bwe twali tutandika ekisanja kino ffenna twasayininga ekirayiro, mu kirayiro ekyo nga tukkiriza nti corruption oba obulyake ye kansa, kyekirwadde ekirumya eggwanga lyaffe, era ne tweyama obulwanyisa, ne tweyama obutakkiriza Mwami Museveni kugula abantu baffe, ne tweyama ebintu byonna ne tusayininga ekiwandiiko ekyo. Naye bangi bakivuddeko. Wawulira Kagabo kati alina Muhoozi, wawulira Jimmy Lwanga kati alina Muhoozi, wawulidde Bwanika yalinga bano oli omukyala, abakyala babiri abaali bakayanira omwana ne bamutwali wa King Solomon n'ababunga ayagala kufayininga out omwana ddala waani, ye nga omukazi omu ng'agamba omwana bamusalemu kale buli omu bamuweeko ekitundu. Omukazi azadde omwana ng'agamba no, omwana ono wange sisobola kukkiriza bamusalemu. Kati ye muganda waffe mu ndaba ye ayinza okuba ekigenderwa okukawa omwana bamusalamu. Ate abalala abalina ekirowoozo eky'omwana oyo, ekyekirooto kino, ekya struggle eno okulaba nga tuggusa ekigenderwa kyaffe eky'okuggyako Museveni, twagala nnyo okulaba nga tusigala wamu. Naye si kusigala wamu at all cost. Nakyogerako era nkyogerako nti bwe kubanga okukkiriza mu bulyake n'obutabukkiririzaamu nga kyekigendo twawula, eyo nsonga nungi nnyo 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 okutwawula, kuba ye ensonga eyatwawula ne Museveni. So omuntu yena bakeera ku makya ate nga kisoboka n'agamba mbibaddemu nnyo ebya struggle kati sirina buzibu n'abalyake kasi abansuulirayo obukunkumu kanendyako. Bangi nnyo bannaffe balabye
ate baba badde strong sife mu NUP moka ozo biraba mu FDC wabiraba mu DP mpola paka ebamugulira ddala president waabwe FDC byatandika mpola paka mama mabira bwe bamugula mpola paka wekitibwa sibugwawo bwe bamugula n'abalala bwe batyo so mbiraba Evans ndaba ate n'abantu balaba so tutuleme kubeera political correct tulabera tulaba amazima tugambe okay kino kibeera bwe kinebe n'ekisingira ddala okuyimirira ku mulamwa nga bwe ngambye nti ensonga ntono nnyo mukulu waffe butwasinkana yakiriza nti ddala bannange ensobi nagiguddemu nagwa mu katego naye munsonyiwe era naweebwa amagezi alekulire era kitwali tusuubira okukola of course wabawo abawi b'amagezi wano nawali n'abalala ababikyusa ngera bwokyogeddeko nti oli munnamwe mumuvunaana buli ake naye ate n'agamba kakati gwe lwaki tosoma ku Sunday gwe lwaki oyambala empale nga ya mutema n'ebirala bifaanana bwe bityo nze ndowooza tutunuulire ensonga sobole okugonjola ensonga naye bwe tutandika okuscapegoatinga tutandika okwebuzaabuza tuba tetulina njawulo na Museveni Anita Mongo bamugambye mukazi gw'oli mubbi kubanga mubbi n'agamba aba bampalana bali babisiyaga you know naye obbiye Museveni twamugamba vaako musajja okaddiye tuzze tuli baana bato ba people power nti ekyo kibiina ky'Abaganda kyaguze Museveni n'abanne bamukolera propaganda gwe batukolako oyo buli bwe tubagamba Museveni oli corrupt nga bagamba ekibiina ky'Abaganda tekikwemuyisa ne bannaffe abamu bwe beesanga mu katego ko buli ake n'omugamba gondi gw'oli muli ake nga bagamba kati gwe wala n'Abaganda kakati you know naye nga tubeere b'amazima kubanga eno generation abantu balaba bayinza obutabiraba mu style eri enkadde ne balaba kubaavuga boda n'akeera ku makya n'annyuka ng'obwavu mumuluma kati ngawulira tigubanyaguludde sente bweziti ne bweziti kiba kibakola bubi naffe tuba tuluzinga moral authority okudda mu bantu okwogera gye bali so yensonga yaffe olunaku lwe guno nalowoozezza nti nno gwe mukisa oba oliawo ekibiina kye gufunye abantu bonna okuggwayo bajje tutunuulire mu nsonga naye abamu ne batalaba wakyaliwo okumukisa abantu bonna Evans kati ndaba kyogezako gwensinewetinga nti oyo totya meeting ababaka bonna ne batabaawo muganda wange first of all nayise meeting leero kuba mbeera busy nnyo naye bwabawo ensonga eyitaaga okwogerako ng'ekiseera kituuse oyita banne mumugyogerako kakati nainvitinze ba MPs naye era bangi nnyo babadde eddokolo nga nabalese eddokolo bannaffe bangi tebali mu ggwanga abalala ne bacommunicate nga waliwo ababadde abalwadde naye era kituufu wabaawo bali nga you know nga tebakyali baffe kati kagabo tusobola gamba nti akyali waffe takyali waffe lwakubanga technically oba mu mateeka alina kulinda nga walayo mwaka gumu kati yakikozesa waliwo n'abantu joininga nga tebakkiririza mu byetukkiririzaamu naye nga ffe tuliwo okwegamibwa enkuba ffe tuyinza obatuusa mu parliament era ne bakola bwe batyo tosobola kungamba nti tobamanyi sobola kwefuula nti sibamanyi naye ffe twagala nnyo abantu batulabire ku bikolwa byabwe ate nga nze bwenze nkugamba nti nze bampa chances nyingi nnyo mu bulamu kivola nange njagala nnyo okuwa bannange bennyinako obukulembeze chances nyingi nnyo mu bulamu so that oluvannyuma lwa byonna bwalema oba bibigaana omutima gwange oguba muyonjo maaso g'abantu ne maaso ga Katonda mbadde nsomako ku bimu ku bannabyabufuzi mu bitundu ebirala bannakibiina kya NUP nga bagamba emirimu egisinga gikolebwa gyali kamwokya egyavaawo ne gitandika okugenda ofiisi nga bwe zaggulwawo okugenda ekavule naye tebategeera bintu ngeri ki gye bitambulamu juzi nalaba ku bbaluwa okuva mu regioni y'ebusoga ng'ab'ebusoga bakukkuluma nga bagamba engeri ekibiina eno gye kitambulamu ffe tetukitegeera tulabiraawo ng'ono akoze bw'ati tulabira wano ng'ono akoze bw'ati kyenjagala okubuuza nga gwe waliwo kankuwa ekyokulabirako wadde si mukwano gwo naye nga ekintu akiraba nti gavumenti eri mu buyinza tuwulira ebeera ne cabinet meeting oba every week mu buli wiiki nebeeramu n'olunaku ekibiina ekiri mu buyinza kibeera ne meeting caucus bannakibiina b'ekibiina ekyo ne babaako we batuula n'ebibiina ebirala njagala kumanya ku ntambuza
y'emirimu mu kibiina nga giviira ddala ku bukulembeze okukka wansi? Ekibiina kyaffe kiri structured in such a way nti nina aba deputy presidents. Njagala nakusooka kukuyozaayoza ne bannakibiina nti constitution yafulumye ssemateeka w'ekibiina. Yeah, ssemateeka waffe actually tannaba kufulumira ddala. Waliwo phase ekyasigaddeyo naye okumala ebbanga ddene nnyo tebatwanukula. Nga bw'omanyi nti bebyaffe tubikolera mu bugubi ne bwe tuba buli kimu tukituukiriza mateeka. Akakiiko k'ebyokulonda tekanatunyonyola lwaki constitution yaffe tekanaba gifulumya, era ekyo mu ngeri emu oba endala kitataganyamuko ku mirimu gyaffe. Neera tumanyiza akakiiko tumanyi gwe kakolera ne lwaki kalwisawo emirimu gyaffe. Kati tuddeyo ku nsonga yaffe ey'obukulembeze wansi n'essaawa zino ekibiina ky'ovuganya okujja mu buyinza baamaze register ne beetunulamu tuli bwe tuti naye NUP tetunnawulira. Tuwulira abantu kuyombagana kunga ali gindi balwanagana tusoja balwanagana. Kankubulireko agamawulire gakolebwa zino radio zaffe ne zi TV zaffe sijja zimenya. Naye gwe wali weebuzaako lwaki nze tebampita ku radio n'osanga nti radio eyogera lulimi lwaffe naye nga buli keera ku makya bakwongera bukonjezi NUP na Kyagulanyi. Naye tewali mukulembeze mu NUP gwe bawa mukisa kujja kwogera oba nange kennyini nga myaka giyita nga tebampadde mukisa kujja kwogera. So agamawulire majingirire makolerere ocreatinga waka ekifaananyi bano bali mu kulwana, bano bali mu kayana. Muganda wange eno revolution y'abantu, kino ekibiina kyaffe ky'abantu ba bulijjo, si just bannabyabufuzi ate tuli people power. NUP political platform yaffe nga sawa ya kulonda naye tuli people power. So tuli massive. Waliwo buli kabwefu ina okutusiga langi enkyamu. Ensonga lwaki bafuba nnyo okutuuka ku bakulembeze baffe. Sente nyingi ziyisinganya emikono era sente ezo oba weebuuza lwaki ziyisinganya emikono ne bw'olaba eneeyisa y'abamu oba osuubira okuba nti bakulembeze baffe naye najja nayisa ebigambo ebita nga bya bulimba mu kamwa kikulaga ani gwakolera. Saagala nnyo okumentioninga mannya naye nabadde mpuliriza era nkakasa bannaffe bonna bangi bawulidde Honorable Abedi Wanika member wa NUP wa parliament naye ngali ku radio ngasasanya obutali butuufu ngasasanya obulimba. Ndi very glad nti yakotinze Dr. Hilderman era meeting jo na meeting jo nasabye Dr. Hilderman atangaze ensi ku bulimba obwo. Waliyo narrative nga Mwami Museveni yazireeta ngagezaako ziteekako nagambye Museveni we yali mutu containinga n'aleeta ekigamba nti tuli ba terrorist tuli violent bawambye abaana baffe babasibye abalala bakyali mu makomera. N'aleeta ekirala tituli ba tribalist sosola mawanga kanaleeta ekirala juzi batuyita bawagira abali b'ebisiyaga naye nga bakozesa baffe owulira abasumba n'okusanga omusumba nga kyakeerako kyasibako n'osanga n'abamu ku bannaffe tibagezaako okutunda obulimba mu bantu. Twebaza nnyo Katonda nti katulina internet kuba singa tewaliwo internet singa bye muwulira bye batwogerako byebyo byokka abantu bye batwala ne katulina internet nti newe mbasi kyaziddwa ku TV oba radio tusobola okwogera eri abantu. Naye ng'amazima gali nti tetulwana na muntu yena tulwana na Museveni bano abalala bonna Museveni abakozesa bukozese n'akwata ku bayimbi n'abaleeta ne bakulwanyisa abayimbi bwe bagaana n'abavaako n'aleeta abasumba ne bakulwanyisa bwe bagaana n'abasuula wali kati n'agamba nkoze ntya ayinza n'okufunayo ab'omu family afuna n'ab'ekibiina kyo n'agamba bw'abeera MP wa NRM kyayogera tebajja kiwulira naye tufune wa NUP oyagala mmeka sente ziwanyisiganya emikono najja n'abakozesa bonna ba tools ekyo kikulage Evans amaanyi g'abantu. Bino si bya Kyagulanyi zijja sindi ordinary person n'ekintu kye tukiikirira ky'amaanyi kuba abantu banyigirizibwa. Gumanyi bameka bazze waka nga tebafunye kyakulya olwaleero? Gumanyi bameka abagaliddwa bizinesi zaabwe olwaleero? Gumanyi baana bameka bodaboda zaabwe nga baziwambye olunaku lwaleero?
gomanyi bameka mbadde nzija ntuyita ku motoka ya prison ngetwala abaana abato naye buli mwana kwabo alina story mwana ze bansanze walindi mugeto mpoye ekyo lwando lyatugobe kati waliko kyali wange wempoyera baze batukute aido zo wanuba yembeera gye tulimu so baagala enkyukakyuka bwe tubasigira ekifaananyi kya Uganda empya gye tugenda okuleeta nga Museveni tumaze omugoba kuba tugenda mugoba Evans tugenda mugoba ngenda kuwumuzaamu Museveni tugenda mugoba nkyagadde ekyo mugenda mugoba Museveni agenda naawe ojja twegattako namwe bannamawulire n'abasomesa mwebuzaabuza naye nammwe munyigirizibwa naye atukulembera olwaleero asiiba ku nnyonyi enkya olutuuka n'alinnya ennyonyi n'agenda buli kaseera atukulembera oba abakulembera ye asiiba ku nnyonyi naye bana babagoba mu mayumba banagoba ki obudde nga buli nnyo mu bazungu naye ng'ate gwe tulwanyisa ali wano mwami Museveni tunaamulwanyisiza mu bazungu Evans nzo mpita wa bulijjo gwe bagamba nti tetuli ba bulijjo gwe obumanyi baba bagamba ki Evans nzo okutandikira ddala si kati naye kuba emyaka nga 2 plus mbadde nga ntambula ensi yonna yonna era okumanyika ensi yonna yonna kyekyankomye nga ndi mulamu ojjukira bwe bankwata Arua bwe batira Yasini Kawuma nandibadde nfudde ne bambasada bona batwitingirawo ba international stars babono ne batwitingira Museveni naga kiki kino kye twakute musoke mulindeko omunyigo omuyaye so bwe nkugamba nti tuli international nti struggle yaffe eri international ekyo kye mba ntegeeza ate njagala omanye gyekitusibye wano si just Museveni oyo singa twamuggyako dda n'ekitusibye wano mawanga g'e Bulaayi gobadde okimanyi nti America ewa Museveni billion dollar buli mwaka si million dollar erimu billion 3 kumpi billion 4 naye billion dollar erimu billion 10 erimu trillion 4 buli mwaka zezo sente America zewa Museveni eri mu bitabo bya America government ya America bazi presentinga this is security cooperation ne bamwe mundu ne bamwachize sente zakozesa okutulugunya abantu baffe sente zakozesa okwekumira mbuyinza kati ze nyina okufuata bali aba America kuba disi nyina contact making sure nti kyo bakisazamu atenga kisoboka kyekikutwala kati njagala nkunnyonnyola gobererawo bulungi nnyo nze Katonda yandeeta nga ndi artist naye yandetera nga bwolaba America ku kiseera ekituufu bajiwa Ronald Reagan nga muzanyi wa film nabeera president era batuusa state ya California ne bajiwa Arnold Schwarzenegger n'abatuusa ne baba Donald Trump oyo Hollywood star n'abatuusa the attention that comes with my art okumanyika ne attention kiyite ntya mu Luganda n'amaaso kale agagira ku mulimu gwe nali nkola na muntu kigwendi kiri very necessary lwaki twagala okola bwe tutyo filimu eya Nelson Mandela eyafuluma mu 1986 Museveni nga yakajja mbuyinza ye yataasa South Africa onojjukira nti Mandela baali bamudikiralinga nti terrorist era nga baasiba terrorist mu Bungereza nga official position na America nga official position naye nga mazima gali nti government yabakabulu yali enyigiriza abadugavu kati olunaku lwaleero Museveni amaze emyaka mingi nga wano bakolagana naye nga bali bakolagana n'abakabulu naye kati ffe bwe twakwata Museveni ku firimu bulungi n'ebikolobero byakoze twabitwala ne tubyetolooza ensi yonna initially twali tuprotestinga bannayuganda bagenda ku street ne beekalakaasa era kyekyantaasa naye njagala kutaasa Uganda yonna ate nga nkozesa talent eyo yensonga lwaki eyo firimu gye twakola mu Museveni emulabisa baginominatinga ne ku Oscars award esingayo bunene mu nsi yonna so bangende Bulaaya sekyo kyokka Bulaaya emikago gye tubeera nagyo tegituyamba buyambi kwenunula negituyamba n'okulakulanya ensi kubanga tetuli just ku fight yakujjako Museveni naye bwe tunajjako Museveni tugenda kutereeza tutya ensi yaffe okumakinga sure endagaano ezikolebwa ku mafuta gaffe si zezo ezinyigiriza abannayuganda abantu abakolagana n'ensi zaffe si be bali ababbi beeyo ne bajja ne bakolagana ne Museveni kuba bamanyi taliwo mateeka so ebintu ebifaanagana nabwe bityo bye bintambuza okwetoloola eggwanga
So I mean kyatambulira ddala ensi yonna kuba bwengende dokolo nayo mba ntambudde ne bwengenda Cape Town nayo mba ntambudde. So mbuuza oba okola emirimu nti ye emirimu egyo munagifunamu nti ye struggle yamwe kati ani agimanyi nti ensi yonna olunaku lwaleero ensi yonna eri mu katu nti Congo waliyo genocide nti Somalia waliyo olutalo South Sudan balwana, Sudan balwana, Central African Republic balwana, Ethiopia balwana. Naye zi BBC ne zi CNN zogera ku mbeera ye Uganda. Ekyo kijja na mukulembeze na links ki zosobodde big eye yali aziyita contact. Ampuliriza omulungi Lutindo kamuwumuzeemu n'oluvannyuma tukomewo temuva.